President Museveni, General Salim Musale, kanaka video kamwe. Ngenda kusaba bana Uganda abayina omutima ogwekisa ogukyalumirirwa eggwanga lyaffe Uganda nti muntambulize kano ka video kantukire ku General Museveni ne General Salim Musale. Amazina ninye Kansime 61 ndio munyankole itwa abanyankole titukumanya ebintu ebyokuhemura titukumanya ebintu ebyokujuma yensonga lwaki mu video zange temundabangako nga mpemura temundabangako nga nvuma abantu. President Museveni njagala wetegereze video eno enaku zino ebintu bikyuseemu aboogera amazima be babi ne President Museveni ebyaddala gwe ne General Salim Musale musaasire abaana baffe betuzadde musaasire eggwanga lyaffe lye mugenda okuleka musaasire omugigi ogugenda okuddako okukozesa internet oba social media. Amazima amatuufu gali nti buli wendowooza ku generation y'abaana baffe n'endowooza ku baana abaliddawo abagenda okusanga ensi eno mpulira amaziga ku mutima mpulira ennaku ennyingi mpulira enyiike naye ng'omulembe mwe mugonoonye. Abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Embuzi embi weeri tosibaawo yiyo. N'abanyankole balwina olw'olugero ntaho embuzi embi eri tokabaasa kusibaho yawe. Mazima njagala President Museveni otunulire kiki kyoleese mu ggwanga lya Uganda. Bwe ntunulira lisiti eno ey'akabinja kano akeekutte ku gavumenti mbukakolera gavumenti ke kaliwo okulaga ekifaananyi kya gavumenti ekituufu n'ebirungi byekoze mpulira okwennyamira. Twasooka ne tukigumiikiriza President Museveni ng'onoonya ba advisor ne tutunulira nga mu lisiti yo oyina ba full figure nga be bali ku lisiti okuwabula gavumenti okuwabula omukulembeze ba Buchamani ba Kasalini Kusaasira ba Eddie Kenzo. Abantu bano sibavuma no si kugamba nti sibawa kitiibwa naye presidential advisor bananga ateekwa okuba nga yeekanyiziddwa ekimala ng'otunulidde enneeyisaaze enonoze from background naye n'olaba nga ku lisiti yo oyinako ddala ba full figure mbu be ba presidential advisor. Kale ba Eddie Kenzo wandigambye nti bajja promotinga music worldwide boogere ku birungi nga bayita mu music ba Ronald Mayinja simanyi ba Bebe Kuru abo tetwandiganye. Naye abantu bano abasinziira ne bakozesa omumwa gwabwe ne bavuma ne bawemmula ne balaga abaana baffe baboonoonye babalaza ekifaananyi ekitali kituufu. Kati wentunulira akabinja mbu simanyi ka DCCU simanyi n'otunulira nga mulimu n'otunulira akabinja kano Barama Wonders Doni Asia Sefuko Justin Mama Voice of Kadama be baliwo okwogerera ekifaananyi kya gavumenti entuufu byekoze ebirungi. Kale owulira nga wenyamiddemu n'ogamba nti President Museveni abaana baffe betugenda okuza bwe babanga bagenda kukitegera nti kati okuvaayo okufuna ku busobozi obusemberera gavumenti olina okuba nga oli muwemuzi olina kuba nga oli muvumi nga tolina gw'otiisaamu maaso n'owemula abaana bato n'otambuza obutambi obw'obuseegu nga bano ba Sefuko mbu ogenda okubeera ng'oli ku lusegere lwa gavumenti ng'ofuna ssente za gavumenti. Really?
President Museveni wekube mu mutima olabe ekifaananyi ekituufu kyolese. Lino eggwanga lyaffe bannange ffe tugenda kulivaamu, gw'ogenda kufa nange ngenda kufa kamwa kwogera. Ne tuyina abaana be tuzadde, abaana baffe bagenda kulaba ensi eno ki, bagenda kugitwala batya? Bagenda kukula nga bakimanyi nti okubeera ng'osobola okubeerayo okuvaayo bakulabe, olina kuba ng'oli muwemuzi, olina kuba nga gwe weeyambula, gwe otambuza obuseegu ku mikutu gya intaneti osobole okusembe. Bannange baramu barugahale. Sina lulimi lwenkozesa kuvumaganya bantu, muli bantu bakulu, muweebwa ebitiibwa bannange, mukoleredde eggwanga, muyina ebirungi bye mugase ku ggwanga lino. Ne mutandika okulowooza ku kifaananyi ekituufu kye musiize ekya Uganda. Abantu abeekutte ku kabinja kamudaradara, mwe temuyinaayo bantu bakoze birungi, abasobola okwogerera ebirungi gavumenti byekoze. Muyina bano abeetambuziza ku mikutu gya intaneti ne batambuza obuseegu ne bawemula ne baswaza buli kiramu. Be muyina be balina okwogerera ebirungi gavumenti byekoze. Banange kuno sikubavuma, sikubavoora, sikubamalamu, simanyi. Ebigambo byenjogera mbyogera sitamidde, sinywa mwenge okuva lwe nazaalibwa. Mbyogera nkimanyi nti there is some repercussion, wateekwa okubaawo ne impact. Naye amazima geetaagisa, amazima gaveeyo. Mutunulire ekifaananyi ky'abantu abakiikirira gavumenti, aboogera ku birungi bya gavumenti nga bo kennyini tebalina kalungi ke baali beeyogereddeko ku nsi ya Katonda kuno. Tuyina abaana, we have content creators who are very calm. Abaana abakoze ebiriyo, abali ku social media okwo, at least muyite mu bo. Naye omwana n'ayimirira n'agamba nze nja kubeeyambulira, nja kubeebikulira, nja kubawemula, ng'agamba gavumenti. Namwe ne mupapa ne mugenda nga mwanguwa mumuyiteyo mangu nga tanatuwemula gavumenti. Really? President Museveni mu buwombeefu, General Salim Musale mu buwombeefu, with due respect. Banange musaasire omugigi gw'abaana baffe abagenda okuddako. Musaasire eggwanga lye mulese ekifaananyi ekituufu kye mulekedde Uganda. Kubanga ffe tugenda kugivaamu, mugenda naffe tugenda, buli omu agenda kuvaawo, naye tuyina abaana. Uganda yaliwo, mwagisangawo era mugenda girekawo, naffe tugenda kugirekawo. Banange tuyina ennaku, nze kamwa kwogera mpulira ennaku ku mutima ddala. Ng'abantu abakiikirira gavumenti, abeekutte ku gavumenti, bano babawo Franka be basiiba nga batambuza, mubaweereza ssente boogerere birungi. Boogerere birungi ki? Ebirungi bye mukoze bisobola okweyogerera. Naye ate okuddira ekifaananyi ky'abantu bano abeeyambula dda, abawemula dda Uganda, abakozesa olulimi oluvuma, nga bo baliwo okuwemula buli kiramu. Omwana n'ajja mu kamera n'agenda n'asooka n'awemula buli kiramu. Ne mulyoka mugamba nti oyo muwemuzi mulungi mumuyite adde ku saidi yaffe. Kiki kye mukweka ekyo? Kifaananyi ki kye mulaze ensi? Banange kale mpulira ennaku. Nekano akatambi, banange baganda baffe mukantambulizeeko kantuukire ku President Museveni, si mu bubi. Ne mutunulire ekifaananyi ekituufu kye mulekera eggwanga lyaffe Uganda, mutunulire abaana baffe gye bagenda osanga. Zeka nsime 61 for God and my country, oba munona, oba mukola ki, nze bino mbyogedde.